Enkya ya leero Supreme Mufti Muhammad Galabuzi akedde kulambula ettwaliro obusiraamu erya Mawokota A mu disitulikiti y'Empigi ng'asookedde ku ssomero lya Mitaramaliya Islamic and Quran Memorization Center n'ayanirizibwa abayizi wamu n'atwala ettwale lino Sheikh Abbas Musa Bale. Rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni. Ono amulopedde ng'ekitundu ky'atwala bwe kirina okusomoozebwa kw'obutabeera n'amasomero ga busiraamu goyinza okuyita aga secondary. Tusomesa abaana baffe bano ne bamala sayidi zombi nga bwe nkutegeezezza theology ne bamukola bulungi ne bakola ne secular bulungi. Naye okusomoozebwa kutusinga okuba nakwo nti wano tetulinaawo essomero lya secondary litufaanana. Ekyetaaga nga tuli wamu n'abantu b'ekitundu naddala disitulikiti okulaba kubanga ekiba kyetaagisa nga bageri battaka. Mufti ategeezeddwa ng'amasomero g'obusiraamu bwe gayingiza ekitono ng'okwewala ku nsaasaanya batandise okwerimiranga emmere yaabwe. Twafuna ekirowoozo nti engeri Uganda gy'eri ku bulimi nga kwetudde katuteeke amaanyi ku bulimi tusobole okufuna ekyokulya. Mu ngeri y'enjawulo alambudde ekigo ky'Abakatuliki Enkozi n'ayanirizibwa Bwana Mukulu Father John Bosco Sendagala era asinzidde eno n'awaayo ensawo za seminti 50 okuyambako okuzimba ekereziya eyagwa. Yaba bakkiriza Allah n'olunaku lwe olw'okulamulibwa yawo mu ddiini tebakosa balinaanwa baabwe baaniriza abagenyi baboogerako bulungi baba tebalina byakwogera waakiri basirika. Alabudde abakulira amasomero g'obusiraamu okukomya okutunda ettaka kyagamba nti kyakukosanya ebyenjigiriza. Kale nga kino Haaji wakiwaddeyo kiriko na yumeeya ng'oli ajjaga nti byonna bino ebyobusiraamu nze nyina obyukuuma ate waabwe bibukwasa ike ezibadde 5 nga zisigala 3. Okukyala kwa Supreme Mufti mu disitulikiti y'Empigi kwaniriziddwa abagobereza ab'enjawulo era ne babaako bye boogera. Bategeeza buli awali omuzikiti buli kiwandiiko kyabwe kinywezi era tebasobola kigabayo, awali essomero ekiwandiiko kyabwe kinywezi basobola kigabayo. Headmasters abasinga ku masomero ga Yumeya mu disitulikiti ya Mpigi bakulungudde emyaka ne batuuka n'okweyingiza mu mpalana z'ebyalo. Kati olunaku olw'enkya Supreme Mufti wakutalaga disitulikiti ey'e Butambala. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.